John K muwandiisi wa nnyimba awandiise hiti nyingi nno yawandiika ensonga Karona Ntongo ne mwami Kabuye Ssemboga n'awandiika Asibya Mukisa Rema n'awandiika Tochuka Chosen Becky ne Nesimye n'awandiika kaliwa kakasi kesogida kalanka hiti bungi nyongerera yawo bulanga busatu microphone Chadachi or Irene Nambiru. Okay. Nempandika Kalala. Olwamori Nantume. Okay. Olusi Kalala kadano. Kadda. Ensonga eno gimazemu. Nempandika nza kwagala ora Spice Diana. Nza kwagala. Okay. Kaluyimba kalungi. Yes. Spice todanga mumwandika kayimba kalalo kwa. Nempandika bulungi. Owandika bulungi. Owandika bulungi. Kale ye mwami gwenina on set olwaleero ensonga ezimu kwezo lwaki mulese tuli mu radio week eno week radio ya lunaku enaku z'omwezi nga lumu February. Yes yafanga lumu Feb lwe lunaku olwabadde olweggulo kati engeri tuli mu radio week tugezaako okujjukira emirimu gye tugezaako okujjukira ebyo bye yakolera industry. Radio yali muyimbi ng'ate muwandiisi omulungi bwe tukubuulira ennyimba netuza tuzibagambe ebbanga lyonna yawandiika Nkubanja Lydia Jasmine n'awandiika Tikula Rema Namakula ezaabwe zonna Sembera Irene Ntale nyingi ddala ate nga n'ezaabwe zennyini kizibu Good Life okufulumya oluyimba n'ogamba nti lubi kyabanga kizibu zabanga nyingi kati engeri gye nnina writer ng'ate ne radio yabanga writer tugenda kubeera nga twogera ebimu ku ebyo ebifuula writer omulungi ye nga writer kikyatunula kikyajjukira ku radio kyagamba nti mu kuwandiika ndi muwandiisi oba omuwandiisi naye radio yalina kino ekyenjawulo oba omuwandiisi yenna ayagala okubeera ali eyo nga ayagala kubanga radio nsuubira bino by'olina okukola ki okuteeka mu nkola kuba naye muwandiisi ate hiti azikoze ki aziwandiise we tugenda okubeera nga bye tugenda okubeera nga twogerako naye ogenda kusooka ombuulize kuba tulaba. Abalabi ba BBS ndi musanyufu nnyo okubanga ndi wano olwaleero ekisookera ddala Mukama yeebazibwe. Nebaza Mukama for this platform. Nti ebbanga libaddewo ddene naye mbadde sijangako ku BBS. It's my very first time. Then tugenda kutandikira ku list yaffe countdown yaffe y'olunaku olwaleero kunaba 10 twatandise ne Muwomya Shiba ne King Saha ne tuddako Balobalo abeera Mudra ne tuddako obulungi bunnuma aba B2C then ne tujja ku City regular Spice Diana ng'omuwandiisi njagala twogere ku nnyimba zino mu kuwandiika muziyita lyrics buli kyenjawulo ekiri ku luyimba nja tukozesa eddakiika emu for all those songs. Okay, fine. Tugende. For example, Muwomya. Yes. Muwomya woluwulira the two artists Shiba ne King Saha ndowooza mu mwaka ogwo guyise babadde very very good. Okay. Kati bw'oba owuliriza oluyimba olwabagatta the Muwomya song lwali unexpected nti lwajja mu ngeri eyo style bagita Afrobeat. Kati Afrobeats ngo osuubira King Saha agenda kujja ayimbe nga bw'ayimba of course naye tufune the hard Shiba ate kye tufuna soft Shiba naye oluyimba ne lukola lwali okuva mu tukimanyi nti okubeera nga omuntu ava mu hit okudda ku hit kuba Zakayo was a very big song then eri ewa Shiba nga waliyo Bailamos. Yeah, nti they were both big songs. Kati oluyimba olubagatta I think it was a very beautiful song. Then Balo Mudra andowooza tubadde omanya bannayuganda basinga balowooza ekigambo kino kivumo naye tubadde n'ennyimba nnyingi ezigwa mu genre ya bubblegum music. Okay. bubblegum music. Nti bubblegum music lwe luyimba lwotasuubira kususa just even months.
nti lujja ne lukola ne luvaawo kati tulabanga balobalo abaddewo music yo ayina wayambira mu artist ayina wamuyambira because normally bayimba ku trending issues ekitegeera nti kimuyamba okutapinga into that what kati nga bolaba TikTok najja nakiwandika beautiful so kati that kind of music tatera kususa some time of period of time yes. But I think we've seen Balo do that for a long time ndoza really miezi ngesatu ena nga lucha ali ku countdowns different stations so I think it's it's unique and si lwerumu ku nyimba zosobola okera no just no imagine many creativity is seeing what others see but then thinking like nobody else does that's creativity so kati okiraba mu luyimba rani ra balobalo then obulungi bunuma of course that is a trending kigambo nti era ojja kwesanga nga abantu bangi lwe luyimba lwosanga nti luhitinga in the first day lwe lufuluma omukulu nalimba omuto nalimba omuvubuka nalimba yes because of the words a trending word then city regular I think that is a song that it's a song I should credit for growth lukuze mpola to one extent recently show je twaka concluding Air Spice nti ojja kuja attributinga ku luyimba olwo nti one lwasobola okusharinga audiences nti fena tulwagala si nti Air Spice akuba ekidongo oyina kubuuka but it is a song everyone sings ate kyamaze ne kitondawo like enjogera someone I saw so city regular so I think it's a very very beautiful song then lastly it is what is nzira Roya Simba I have followed that song for some time nayenga like sitwalanga ko initiative kumanya muyimbi walu naye ndi musanyufu nnyo okuba nti oluyimba ng'olwo lwajja from the eastern tubadde tutandise okufuna nnyimba nnyingi from the western kuba olaba franchise weri olaba Rage olaba Omega 256 nti bangi abajja from the west naye tubadde tetunafuna nnyo from the east but that beautiful song lulungi kale katsoka tukola kuzaba kama bafe then betukomawo tugenda kubeera nga tutandikira ddala ku mulamwa gwe n'abanjulidde bwe yakatweyungako olunaku olw'okunazibera nnyimba 10 ezisinza okubeera nga zikwatayo ndi ne John K muwandiisi tugenda kubeera nga twogera ku mirimu gya radio gye yakola ku kiseera kyo yamala mu bulamu bw'ensi eno tovaawo tukomawo